azanye content ogwaba alina nzo kyensaba oba osigale ku FullFigure ng'omuzanya naye mumuzanya nga osonseko enkoko osonseko endiga ezo kwambala mpale ku mutwe n'okwambala ebiziina ne puusa ayonza puusa kati omuntu alapuusa abalabanga nti omwana wange kapa amusigale nga amuzanya naye azanye ebintu ebikola ki ebiwa amakulu kati omwana oyo azanya pasita bugingo naye era akwata bayibuli nayambala akapale nakakwata nzikubanya era no abazanya babiri bangi bazanya naye talina buzibu naye buzibu bwange n'omwana oyo kwe kubanga azanya pusi nayo kasasiro n'ateeka empale ku mutwe ey'abakazi naye sibakagomesi bakavundu najjala ebibafu eyo problem ya nakwata sanitizer kyetusaba Benson Maama Fina nze kyenyiza okusaba Benson ono abeera ekyokulabirako ono akusonyiye naye waliwo ajja okupanga abantu bakukola ekikyamu waliwo ajja okutwala mu courts of law abantu balina emitima gyanjawulo nze ngenda kubuulira mazima ate simulabangako physically naye omuntu ayinza okukola ekikyamu abantu bakoowu olw'obwavu bakoowu olw'ebizibu anti kati mutune ekya Cephco yagenze erwaki mu butuufu so Benson yetondere FullFigure then kyensaba abantu abalina amannya abo muleko bazannyamu because waliwo akuteekerateekera kyotamanyi bw'okwata ekitabo ekya Katonda nga Bible n'ojambalirako akawale k'omukyala ak'omunda ate n'ozanyira ku comedy ku Bible bw'oyambadde eno bw'ozanya mu image y'omusumba kinene nnyo eri abali mu nzikiriza eyo eya Christian faith kibi nnyo because gwe Benson kitegeeza oli musajja wa Christian faith tuli musiraamu ate ovvuula eddiini gy'okkiririzaamu kinene nnyo nze nja kusaba busabe totunyonyola biwanvu nnyo weetondere mwannyoko ono FullFigure osigale ng'ozanya ebintu byo naye nga tebivvoola komedi bamukola bangi era tetusobola kumugaana oyagala kwogera kulina komedi mama kansoka family nkwetondere anayi okuwa ekitiibwa mama nange neyanjiza sigenda kuddamu kukola bintu byo neyanza tulinde katono obuzibu bwokiki FullFigure kati crossfire eyo oba cross examination yalinyumye ngoba mugenze ku police oba court akageri nti yetonze nsaba omusajja ogenda kuzanya ebintu bya FullFigure naye nga ebimu bikyusizaamu oba togenda kuddamu kumuzanyira ddala nti mami tayagala muzanyira agamba ayagala omuzanya naye byozanya kati biri ebimu wa vibe bwabivakaiza okubulwa views nsaba bivaako essaawa zinene Maama Fina munzikiriza njogereko n'omwana FullFigure ayina enteekateeka gy'abadde atowoleza Benson nga si ya bubi si ya bubi musokemu FullFigure omukisa kunzanya Maama Fina omwana ono namubuuza lwaki onzanya bw'otyo natuma oli munne mukwano gwalawo malevu omwana ngamba tumuyita malevu anti olulimi olwo kati omwana agamba mbw aba anoonya content bw'amala okunoonya content ne mugamba naye lwaki okoza kati olina ngamba balina balumwira maga tozikiza wamma bagala kujja ku mama ono omwana yagamba nsobola obivaako ne mbiviirako ddala lwakuba sirina mulimu gye nali nkola baakola ki baatusalako gundi bwe yajja lockdown naye sirina mulimu gwonna kati wano wembeerabeerawo nkolayo bw'obuntu kuba ne mbubuuza babasasula aba TikTok babasasula nangamba tebabasasula naye afunayo anyumiddwa bw'afunayo abanyumiddwa ulayibula afunayo abanyumiddwa ne bamuweerezaayo 5-3 emmeka ng'ekizibu ky'omwana ono maama mulimu ng'omuvubuka onalabika oba tabali bulungi munansonyi bwaba kokyogera so mungerimu oba endala maama tugezeko okulaba ng'omwana wali mu mikono gya Mafina oba naffe abali wano tulabe oba omwana oba mufuna ekyokukola oba tumufundira kakapita oba biki oba naye ayogere tuyinza omuba nga tumunyigiriza katuleko omukyalo oyo tunsabe Sara tuveewo Maama Fina alina appointment afulumamu wali okolerawo
Ansanga lyo tundaki. Binsanyusa. Era njagala kubabuulira nti essimu yange baginzibako nga ndaba show ye era yali azannye mu Geno. Kyokka kye mbadde nsaba ffenna abali wano ne bacomedians abalala mu nsi zonna mulimu bacomedians era ne kakati tulina Tichampamire azannyanga president waffe. Okay? Naye ozannya otya namwe aba media ne bacomedians mulina amateeka agabafuga. You can even get permission kuva ku muntu gw'ogenda okuzannya. N'ogenda n'oyogera naye n'omwebuuzaako okkiriza nkuzannye oli n'akugamba nzanya mu content bweti oba mu context bweti. Kati bino nga Geno byagamba ebimutyoboola n'amuzanya nga mukyafu nga yesonseko ebintu biki ebyo byatayagala whereby n'abala ne Pastor Bujimbo tebimusanyusa n'omulala yenna naye singa abamawulire ba comedians ba artists mwena mugobereraga mateeka tetujja kuba na buzibu. Sikyekyo Geno kyogeza Ono mwana Maama ina kyagamba. no bannange kola center. Akola ssente asobola zikola naye ekiresa ebyo byonna n'abaana okuzannya ebintu ebyo bitategerekeka kuba nti bali desperate tebalina kyakukola babeera omwana atwala aido n'abeerawo ngati okiraba kati ono omwana mbadde njogeramuko naye wano n'agamba nti ebintu ebyo obambirese olwaliro mbirese naye obulamu bwange ndowooza sijja kufuna kyakulya kati nga mpitamu nga ngamba alinga atunda ngoye naye nga bamukozesa mukama we n'amugoba kakitegeeza talina muki talina mulimu okiraba kati FullFigure tegwabadde agambe nti gwayolekera ekitalya oba okiraba kati Benson ngenda kuwa obukadde 5 ogenda onoonye bizinesi okole ngenda kuwa ogenda onoonye bizinesi okole osigale ng'obizannya nga si bya kunoonya kyakulya. Waliwo n'omukyala omulala amwagala mu State House era ngambye era mujansaba musonyiwe sigenda mwoga nanja kuwa enamba ayinza omuwa kapito. Waliwo omukyala omulala muganda nga Juliet Zawedde namusabye awo John namugezaako muweereza message n'ayamba omwana mu milioni 10 omwana omwamulabe omwana yadalebedde yebweru naye abadde amunyumirwa naye ngenda kuwa enamba. Waliwo ne maama w'ematugo bamumanyi mukyala Sembatya yanegayirira nnyo ku Benson mama yo kati baba sindike yo kati lwaki bujje tomuyamba nze mwana simumanyi ate wenageza ko kumuyamba namugamba it's okay mulese newe kunzanya simugana kunzanya kuba naye abimanyira bimimira naye anzanya atya kuba mwana ngo muto walaba ekintu nga tali mu ddoboozi lyange simugana kunzanya kati mwana bali wanabogera mujjagama abantu bangi bakola comedy mwana bakono tyamale ne muzeyi wafika tatamale mu bitu je olutalo je lwakoma nalabe juni yangayo naye yabadde naye awendowooza ye oba naye yabadde mu ndowooza yote yabadde gamba ne mwalabako olutalo lwa muzeyi tamale mirundi siniya n'oyo omwana atuuka n'okukyusanya n'agamba mbu yali kyusa atya nekyusa olutalo temulumanyi gye lwakoma so gweoyinza okitwala ng'ekyokusaagirira oba ekyomuniino naye mu ngeri emu bendala abaana abamu oluusi beetaaga just bikwatako a mindset change. kale tuwesala Tweyanziza tweyanzeeke. Ono mukwano gwange beera mu diaspora abeera omukyala webwerera yesimbawo ku kaadi Yebale kujja. Kale tweyanza nnyo tweyanzeke njala kwebaza FullFigure omutima omulungi. Thank you so much. Nkwagala nakutamu nsonyiwa muganda wange Wakitamu lwe watuvuma n'ono mu katambi nga kasuku akukyazizza mwali basanyufu nnyo nga munyumirwa kyemukola naye nga ffe kitukosa ne famire zaffe naye mwe mwali basanyufu naye yensi eyo mwe tutambulira. Njagala kwebaza kanso lutalo sembyayo nga nebaza Maama Fina webale kutudduukirira mu biseera by'obwetaavu n'okutuyita mu biseera by'amasanyu oyimirira naffe nnyo mu biseera by'obwetaavu n'amasanyu bangi nnyo batwetaaga mu masanyu mu bwetaavu batugamba siri mu ggwanga naye ng'ate batusinga obbeetaagira so webale nnyo butakoowa bannayuganda webale butatukoowa njako baza bannamawulire mwena thank you so much nebaza Allah atusobosezza okusinkana olunaku olwaleero nebaza abantu mwenna abasobodde okujja olunaku olwaleero nsaba Allah ffenna atukulembere tuddeyo bulungi nsaba
tukakkanye emitima ffenna era nsaba tusonyiwe ebyo bitusobyeko along the way tuli bantu tuli baana b'abantu era tusobya